TV nempulira omukulembeze ng'ayogera nkusooka nasse kutya ne ngamba nti ndowooza nfunye buzibu naye bwe nawulidde ng'ayogera nga mukulembeze n'abantu ne bampa amagezi ne bangamba atotya jangu oveeyo oyogere ekituufu okuvaayo nzije njogere ng'omukulembeze yasuubiza nti ajja kusasula embuzi yange nange nenkisanyukira. Omuntu yandyetaaze okumanya embuzi ebadde ya kkala ki, ebadde ya bbanga ki, ebadde yenkanawa, ebadde nkazi oba ebadde nnume, ebyo byonna? Embuzi yabadde nnume nga njeru naye ng'erimu ekiddugavu ku mutwe, then yabadde embuzi nnene ng'eweza kiro nga 3.9. Ebadde embuzi nnungi nnyo ya lulyo kuba ebadde ereetebwako abantu ab'enjawulo nga baleeta embuzi zaabwe enkazi okuwakisa, so mbadde ngifunamu era nafiiriddwa nnyo. Esewo olina ekiraalo kiri luddafu? Ekiraalo kiwadde wembeera sewo, lwakuba nti kati nsangiddwa mu kawoteeri kufuna kyanca naye nga nze sibeera wala nnyo ne woteeri eno. Esewo tewatidde kuwulira nga pulezidenti ayogera ku kisolo kyo? Natidde kubanga amateeka teganzikiriza, naye bwe nawulidde nga yennyini yeeyogeredde n'agamba mbuno sitya ajja kusasula bwe buvumu bwe nnina kati ssaawa eno. Esewo kizibu nnyo okusanga omukulembeze kati ng'ow'eggwanga okuvaayo n'alumirirwa omuntu wa bulijjo mu mbeera eno nti embuzi njisse n'agamba naye ne yeerabirako nti efudde n'agamba agenda gisasula. Kino kyakuwadde muli mu mutima wakitutte otya pulezidenti okuvaayo n'agamba agenda kusasula embuzi eno eyafudde nga oba oli awo yabaddeyo ng'eri mu kkubo? Mu butuufu nalumidde olw'ekisolo kyange okuba nga kivuddewo, naye ate nasanyusa era nentegeera omukulembeze waffe nti alina omutima ogulumirirwa. Ekyo kye nasinze okumusanyukirako ennyo. Esewo simanyi oba nakino okikubuuze. Pulezidenti yeeyamye agenda kusasula embuzi eno. Mu kiseera kino badde ne Giso, otemyetemyemu kyewandyagadde pulezidenti akuwe oba gw'ogamba nti kyonna kyanampa n'agenderaawo? Kyonna kyanampa njagenderaawo. Sijja kugamba nti kino oba kiri, naye ye kyanampa kyenja okugenda nakyo. Esewo mu kiseera kino omanye buli kibi kijja n'omukisa. Muli teweesunga kulabika nti naawe osinkanako pulezidenti omwebaze singa n'aba alina kyasindise? Ekyo nakyegombadde era nkyagala. Neegomba nange omusisinkanako. Esewo obadde ne Giso biki bye mubadde mwogerako? Giso abadde ambuuza obanga ddala nze nannyini kisolo ekyo. Abadde ayagala amanyi kuba afunye abantu ab'enjawulo abakuba essimu nga bagamba mbu ekisolo kyabwe. So ekimuleese kwe kukakasa nga mwera bwe muzze wano n'akakasiza ddala nti nze nannyini kisolo. Esewo kubanga tusse waka n'alaba n'ebisolo byange n'alaba ne wembirundira. Esewo abukyanga pulezidenti ayogera wabaddeko n'omuntu yenna gw'osinkana wano? Sinaba okugyako mbadde n'abantu abampa amagezi oba baŋŋamba, abalala nga baŋŋamba bizibu, abalala nga baŋŋamba omukulembeze talimba, kyayogedde ajja kituukiriza. Esewo kati gwe weesunga bwesonzi tu? Munnaaye omuntu obanga obadde ofiiriddwa ate n'oba nga ogenda kufunamu era oba olina okuba ng'osanyuka kuba nze nadde mmanyi mukulembeze atomedde ekisolo kyange kifudde sikyalina kyakukola, naye bwe yavuddeyo n'agamba atajja kunsasula mba nina okusanyuka. Esewo baŋŋambye ekyalo eggulo kyabadde masavu, wategeddeko kubaalidde ku nnyama? Mu kiseera kino omuntu tasobola kuvaayo n'agamba nti yenze kuba aba atya okusasula, naye nga nawulidde nti abatuuze olw'embeera eriwo baagitutte ne bagigabanagabana. Esewo saalondodde. Esewo kale tweyanziza nnyo tuyanzige mukulu Ssemwanga yooyo. Embuzi bagitiddewa? Embuzi okuva wano si wala nnyo, maasoko wali eri nga ku petrol station eyo. Esewo katubalage ewatuufu wennyini embuzi eno weyafiiridde. Tubalagewo embuzi weyafiiridde. Kirabo tujja kibalaga naye nga ekituufu kiri nti So TV tuzudde nannyimbuzi eno omutuufu eyafiiriddwa embuzi wano. Pulezidenti mu yeewunyisa anaavaayo n'agamba nti embuzi eyafiiriddwa agenda kubanga amusasula. Ekyo tekisangika mu butuufu naddala abali mu levo eya pulezidenti. Mu butuufu ensi yonna kyagyewunyisizza, naye nga ye yalabye embuzi ng'efa era yakyogeddeko nnyo eky'embuzi mu kwogera kwe okunaku olw'eggulo.
kaakati ffe ne tugamba tujjako era tuzuule embuzi eno ddala ewatuufu baagitiddewa era nannyiniyo yaani era nga omunnyo ffe bwe tubagamba nti kye tukola ate tuzudde nannyini mbuzi eno omutuufu eyattiddwa nannyini mbuzi eyo eyafiiridde mu kabenje oba oliawo asayidi wano we tuli osaawa zino tuli butereevu ku SOT TV yeeyo embeera kati ene bweyogerere abantu bakeera kukuŋŋaana oba oliawo kulaba Ssemwanga embuzi ye eyafudde naye alinganga eyafuuse sereebu ku kyalo kubanga pulezidenti okuvaayo n'akyogerako ate naye kimufudde ow'ettutumu mu mbeera emu oba endala. Tukyali ne mukulu Giso akyakola kunoonyereza akutwale eri pulezidenti era nsuubira ajja okuvaayo ate n'ebisingawo ku by'embuzi eno pulezidenti gye yagambye nti agenda kubanga asasula kubanga ate naye yeerabiddeko nga embuzi etagalira mu kkubo paka lwe baagitomedde teyasobodde kuyimiranga bwe yayogedde naye yamakinze ekifo kubanga era stretch eno yennyini gye yayogeddemu yeeyo entuufu embuzi mwe yabadde etambulira wadde nga abatuuze basoose kutya nga bagamba nti oba oliawo ebisolo okutalayiyiza mu kkubo si kirungi kumpi nannyiniyo baba bagenda kuvunaana naye ate pulezidenti okugjawo ekyo n'agamba nti embuzi y'omutuuze efiiridde mu kiseera kino ekya kalantiini agenda kubanga agisasula akiwadde abantu essanyu era kimufudde ow'enjawulo mu bakulembeze abalala be twali tulabye n'abantu bennyini kubanga abantu abavuga emmotoka ez'ebbeeyi abatomera ebintu nga bino n'atafaayo ate abamu ne bavaayo ne bakola bukozi ntalo naye ye pulezidenti yagambye nti nedda embuzi y'omutuuze agenda kubanga ngisasula. Wano we tuli bagitomeredde pulezidenti yabadde ava mu bitundu eby'ejjinja olunaku olw'eggulo ne bagenda mu maaso n'okufuna kino kati ebyo ab'ebyokwerinda mu kitundu abavuddeyo batwalire ddala pulezidenti information entuufu ku kino ekyabaddewo era nga ffe tulinze ate kulaba ki pulezidenti kyanaaba awaayo naye nga kyekyo ekigenda okuba nga kibeerawo. Butereevu ku SOT TV tubatuusaako embeera eno eyabaddewo pulezidenti gye yayogeddeko olunaku olw'eggulo era nga kyekyo ekiri wano mu kiseera kino abannaffe abali ku SOT TV abagenda mu maaso n'okulabika nti mutwekuumirako. Embuzi mu bitundu bino mwe baagitidde embuzi wano we tuli we baagitidde era kale tubuuze kuba abalabyeko embeera eno ng'ebeerawo batunnyonnyole butya bwe byabadde. Muzeeyi tukulamusizza gyebale tuteete ku SOT TV. Akabenje kabadde wano embuzi baagitomedde yesebo embuzi baagitomedde nannyini waayo n'agitwala noza yagisaze n'abagirya si bantu ba bulijjo buli embuzi yabadde ekutula luguudo awo nga pulezidenti ayitawo emmotoka zino zigitomera yesebo wangi era babadde ku mukono guli embuzi baagijjewo ne bagitwala yabadde era tiyawonye kuba emmotoka yagikubye nnyo kiteekwa okuba nga tiyawonye abantu nebagenda ne bagirya batoba bagiridde kuba nenanyirwayo waba tiyabadde kumpi batekuba bamubuulidde bubuulizi nti embuzi bagikoze eki bagitomedde obimanyi ebyekibuga embuzi tebagisanga awo ne bagirya ne bagireka oli bamugamba embuzi bagitomedde ne bagyeyaanira ne bagirya kati simanyi ne badanyirwayo yagifunye naye nga amawulire ateeka okuba nga yagafunye nti embuzi ye bagitomedde nfuna ku yagiridde wano simanyi oba kuliko eyalidde ku nnyama simanyi ndowooza nti osobola omufuna essaawa ze naasobola okuvaayo n'agamba nti ze naliddeko ng'osobola okuvaayo n'oyogera